Kino kiddiridde okukizuula nti embeera y'amalwaliro mbi nnyo ddala nga mangi tegayina ddagala, abasawo beesulirayo gwa nnaggamba ate nga n'embeera y'ebizimbe nayo yeeraliikiriza. Mu kiseera ky'okuyigga akalulu abavuganya ku bukulembeze omuli munna FDC Dr. Kizza Besigye ne munnago Forward Amama Mbabazi baatuuseeko mu malwaliro ne baanika embeera embi eri mu bifo bino omujjanjabirwa abantu. Kino kyaleetera gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu okwera abavuganya bonna okugendanga okulambula amalwaliro mu kiseera kino eky'okuyigga obululu. Kaakano abasumba b'abalokole baagala gavumenti ekkirize ebakwasa obuvunaanyizibwa obw'okusaasaanyanga eddagala wonna mu malwaliro gye liba lyetaagibwa. Omusumba wa Miracle Center Church Robert Kayanja annyonnyodde nti kino kigenda kulongoosa empeereza mu malwaliro. Kivumbula nti gavumenti etuuse eddagala era buli mwaka bookya eddagala eriba liiseeko ennaku. Kati neweebuuza baligulira ki? Abantu abasinga obungi abakola mu malagala ago balina bukiriniki bwabwe, tebaagala abantu bafune eddagala mu malwaliro. Kye bakola nga gamba entambuza y'eddagala okuva mu masitowa ga gavumenti okutuuka mu byalo eyo n'abantu gye bali, entambula teriiwo, entambula etwala ssente nnyingi. Okwogera bino babadde basinkanye omukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni mu lukuŋŋaana lw'okusabira eggwanga lino okuyita mu kulonda kuno. Olukuŋŋaana luno lubadde wali e Lugogo ku Cricket Oval enkya ya leero. Ye mukyala Museveni agambye nti bano balwawo dde okusaba ekintu kino kubanga gavumenti erudde ng'ennoonya engeri y'okutuusa eddagala ko n'empeereza ennungamu ku bantu naye nga teraba bantu bagiyamba kutuusa buweereza obwo. Oluusi abalokole bakoteka emitwe ne beefuula nti ebigenda maaso mu nsi tebabifaako. They choose not to speak boldly and honestly about what is happening in their communities. Ne batavaayo okwogera mazima na mu bwesimbu biki ebigenda maaso mu bitundu gye bava. And I think that is a weakness. Era ndowooza obwo bunafu bwennyini. So Mrs. Kayanja now challenged you. Mukyala Kayanja abasoomozezza. She said for her and her family, she knows that she will identify and she will boldly and openly choose the president of our choice. Bano basabye mu gavumenti empya baweebwe obuvunaanyizibwa obwo okusobola okulongoosa empeereza mu bantu.